Nafuna mdala omukugu nga yana ne PhD asomesa ne ku University of Nairobi nga jasomesa. Nagamba ti mbulira father, why are you highly respected? Lwaki muweebwa nnyo ekitiibwa? Ekibuuzo ekyokubiri byali bisonga bina. Ekibuuzo ekyokubiri kibatwalira ki, musinziira ku ki ogamba nti omwana ono abadde asoma eddiini mu seminary tetukyasobola kugenda mu maaso naye? Muyimirira ku kyo okugamba omuntu oyo nti batulabye? Wadde nina ebintu bingi ko betwali tuwanyisiganyamu ebirowoozo, naye ebibuuzo ebyo bibiri nagenda okulaba ng'omusajja atidde. Saatidde nti muvumye, naye atidde kwana mugamba I'm top sheikh, nze ndi sheikh wa waggulu, nfulumya bamasheikh, nfulumya ntendeka bamasheikh nembafulumya. Mpaayo ku ground kiki kye musinziirako kugamba nti ono nasoma eddiini ono abatulabire tajja kusobola. N'atunuulira bw'ati ne yeekuŋŋaanya n'annyanuka ebibuuzo ebyo bibiri, naye byamutuuya nnyo n'okumutuuya nga ate simuvumye, wabula nga njagala nnyambe, nga njagala kole ki annyambe. Nga bw'opimamu bw'oti nze sheekhe ne bannanga abalala haafu yaffe twali tetumalaako, baali tusiibudde, naye ewaffe tetugoba. Amalako n'agenda n'atagaza ensi n'agifoma paka ku nkomerero. Muntegere banedda, n'avuma edduniya ng'ate akaliba akeenu nga tebamulaba, ng'omutendekero bamulaba nti ajja kuba muvumi, naye ne bamukiza n'amalako. Ewaabwe tekikola, oyo anaabaswaza tekikola. Era olugira ne bwoba gwosinga mu bitabo okuwandiika nti batulabire, ate mu bukakkamu musinziira ku ki? N'abimpa. Era kati bensomesa amasheekhe bange bensomesa eyo bali ku ttabu yennyini, ku ttabu yennyini. Ne bw'obanga olina ky'ovunaana, ne bw'okyolina okusomesa, what's your approach? Olina kituusa otya? Kyekikulu, olina kituusa otya? N'oba olina bw'owabula, olina bawabula otya? Olina kusomesa otya? Olina kompeyalinga bantu abakkakkamu n'ogamba nti n'abayaga babasinga, n'abenjaga babasinga, n'abaana babasinga nga kiri ku katambi. Kiririddawo ekyo. Nga maliriza ekigambo ky'empisa nakibuuza bannaffe ne bakimbuulira, era waliwo abatandimazeeko mu misomo ekyo nno ne kituwa ekigambo kya mukadde waffe omugenzi Sheikh Zubair Kayongo. Ogamba nti kikyali kikulu nnyo, yayogera mazima. Sheikh Zubair Kayongo bwe yasaba abasiraamu n'abatukwatirako nti wabeereyo college nga tuvudde eyo yonna gye tufunye irimu n'amabaluwa. Yagamba twabeereyo college bwe tuyitira baddemu batutendeka obuntu bulamu n'engeri y'okutuusaamu bye tusomye eyo. Tubisomesa tutya abantu nga tukyalimu obuntu bulamu n'empisa, mutegeera, n'empisa ez'obuwangwa bwaffe, nga munnabuwangwa akulaba nti oli wa mpisa. Ekintu ekyo Supreme Mufti yagenda okufa
ng'akisabye bonna mikwano gyaffe gisobola okutuyambako tuteekewo college mwe tusooka okuyitira nga tetunnajja mu bantu irimu tukirina naye tukituusa tutya erudda awo nga Yesu Mufti yalina experience nene okulaba nti irimu yaffe eganya okugasa abantu betusomesa olw'okubulwa empisa ez'omuntu kikyali kya muwendo nnyo kya makulu nnyo okuba nti abatuyambako kebere gavumenti ya Uganda eretendekero erizimba wane nawulirako nti nno egyo bajja n'okuwa ebbaluwa ekukkiriza okujja okusomesa mu bantu eri ey'obuyigiriza bwo temala kubanga osobola okujja nomala gebbika mu bantu ate neyonoona bwonoonyi ada tutahil okuddamu okutubumba ebintu bino tubyogeze muntu bulamu nampisa ago maaso ga musajja kati mugenzi yali alaba ewala ennyo oba kati nze kino nfunye kisampo mpya ye abirabye ebbanga ddene nga waliwo abatasaana nga ne betwaleka kwalifu bbe bamugaso mu kulungamya abantu okutusinga bano betujereka nga bamugaso okutusinga byonna gye tuvudde era ennaku ezo Sheikh Mukama ge bangambye nti ebirowoozo bitwawaayo batuyita tuweeyo ebirowoozo baddemu batutungire syllabus ne batuyita ne gavumenti yawone yabyetaba ku school council eyo nange bampita ne bankolako interview essaawa 6 nzadamu bw'olaba omuntu akozesa interview essaawa 6 ng'omanya tebadde interview 6 hours babangambye nti kyafulumye naye eyo badde konsaliyansi yonna eyo yonna gye tubadde tukosa abantu emisiri eyo twakosayo ku bantu waliwo kyaki gye bagende bakuba emyaka ng'ena egiyise kati paapa n'akola ki paapa ono najja n'akyalako naawe bwe yali asiibula paapa waba orthodox atole Alexandria bakkaanya ne bagamba nti oba ne mufuti wa Azhar ono ne musinkana nti oba silabasi zino ziddemu zitunuulirwe nga kirabika ng'ensomesa nti yevuddeko okulumba abantu bano ensomesa erabika nga okuva eno wansi erimu ebizibu eyo nga gye byavudde twagenda okuwulira nga nawo no bituuse twagenda okuwulira nga sikunkansi etuyise nti abayi batulagidde mutuwe ebirowoozo ne twanukula ebibuuzo nayanukula ebibuuzo omusajja nti abantu bonna bewayisewo bino babisobodde basobodde okubyanukula bino nabako kiyanziramu ate kiyanziramu naye kati kyafulumye njagala kugendako yo ndabe kyebatusaliddewo naye nti nga basinziira ku bye twabawa ekibuuzo namba 1 kyaliwo ekiti bw'owulira ekigambo madirasa kikyotegeera bw'owulira ekigambo madirasa otegeera ki ng'onakute kalamu ye kaligwo bimugamba ekinakutuukako kyonna gwe wabimugamba ebyo byonna ensi eri ku bunkenke egamba tuyambe ku bantu bano batereeze ensomesa oba tubayambeko batereeze ensomesa ekyomukisa omulungi ne batuyita ne batandika okutukuba ebibuuzo bw'owulira kino otegeera mungi gwe wennyini gwe wabibagamba kati nende nange nengenda nembagamba nenjagala mugamba ti munnange waliwo yasobezza okusinga muyiseemu kyange waliwo yasobezza kubanga byalimu obukodyo obungi 6 hours ng'ebimu bikomawo awo nenaavuya nolwekyo ensi yonna